naye mwe abakazi bakambuwadde ku babba baabwe mwe ababba bannammwe mukimanye nti abakazi bali ready era bali willing okubakola ekintu kyonna ekigenda okukulumya lwa kumukwatira ku musajja. Mufune abasajja abammwe muve ku basajja ba bannammwe. Omuwala ono yajjanga awusigaalo n'ayagala bba wa boosi we, naye omusajja ye yakwana awusigaalo ono yamutuukira n'amugamba, oli muwala mulungi, okola bulungi emirimu, lwaki tobeera mukyala wange? Beera mukyala wange omanyi bawusigaalo omusajja alina ssente ate nga olabye opportunity y'okukyusa obulamu bwo n'okukyusa obulamu bwa famire yo. Awusigaalo teyagaana, yeyangwa mangu okukkiriza. Kyataamanya nti agudde mu lubabu, yakkiriza okubeera mukazi wa boosi we, afune mujja we nga mujja we ye boosi we omukyala. Omuwala ono Awusigaalo yafuna olubuto, naye okuva we yafuna olubuto amaze nalwo emyaka 3 nga tazaala. Ndowooza oli boosi w'omukazi yamulogerako olubuto n'alumusibirako aleme kuluzaala. Amaze nalwo emyaka 3 bweddu nga luli munda, omwana nga lulaba luzimbye luti alwetisse naye nga taluzaala okumala emyaka 3. Bwe yagenze mu ddwaliro olubuto luno baamusazeemu lusale era n'abaana ne bagijjamu. Ekisooka n'abaana takyasobola kuzaala, takyasobola kufuna lubuto lulala, naye ye omwana waali. Ate n'ekirala bbaawe tamanyi nti mukazi we ono Awusigaalo n'abaana baagijjamu takyasobola kuzaala. Yagenze ne yeetondera eyali boosi we omukyala n'amugamba, bannange nsonyiwa, kale kankuddize bbaawo ondeke, nsonyiwa. Omukazi yamugambye, nze tonneetondera, genda obigambe bbaawo, genda omugambe buli kimu nti n'abaana baagikujjamu tokyasobola kuzaala. Bw'ona amugamba amazima buli kimu kijja kutereera. Kati ono ye atidde agamba tayagala genda gamba bbaawe nti n'abaana baagimujjamu takyasobola kuzaala. Kyokka boosi we ono yamusibirako olubuto ye kyamwagaza. Bannange ate abasajja abafumbo mugamba simanya nze ku musajja omufumbo kwe siva, naye mujja kuvaako abakazi bali bakambwe. Kakutuuseko omukyalo ono ng'alukuviira ddala ku ntono. Oliriza video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Sikyalina n'abaana era obufumbo bwange buli mu matigga. Nze nno nafumbirwa nga nina emyaka 19. Nzija nti okuyingira mu bufumbo waffe twali bakazi banaku nnyo, nga mama wange ntata wange baafa era nakulira wa jjajja wange. Wano okusoma kwagaana mwentyo nentandika okunoonya emirimu era Mukama nampa amaka agali amalungi ennyo era nga mwalimu abaana 5. Omukyalo ono yali anjagala nnyo kw'ossa ne bbaawe nga kwegamba ninga mwana wa waka. Nakolera ddala n'ebbanga eryawera era akaseera katuuka omukyala n'afuna omulimu nga gulina okuba nga gumukuumira nga tasiiba waka. Bwe tutyo twatandika okubeera nze n'omwami n'abaana bana 5 ne nfuuka mama waabwe ne mbeera nga mbalabirira bulungi. Okutuusa omwami ono we yaŋŋamba nti nedda okolera ddala bulungi nnyo emirimu gyaffe, mbadde nsaba nkuwase obeere mukyala wange. Kubanga era sirabawo njawulo ekwawula ku mukyala wange okujjako okubeera nga tetusobola kwegatta. Nalaba chance nene kubanga mazima gali nti family gye nali nakoleramu obwa maid nga family eyimiridde. Omusajja yandaga omukwano, omusajja yandaga okwagala. Era kyatwalanga emyezi 3 ng'omwami amaze okunzija ewaka we nali nkola obwa maid. Wano namugamba nti sisobola kubeera naawe nga tugenzeeko mu bantu bange era bwentyo namutwala ewa jjajja wange. Jjajja wange n'amusima, wabula kye saasobola kutegeeza jjajja mu kaseera ako nti ono ye mwami gye nali nagenda okukola obwawusigaalo. Wano omukyala yategeera ensonga ezaali zigenda mu maaso kubanga omukyala oyo yali azaalibwa ku kyalo jjajja wange kwe yali abeera. Olugambo lwatambula bwetyo omukyala ne lumutuukako era omukyala n'agamba nti okay, takiinaako buzibu, mbanga omusajja gwe mpulira gwe njagala it's okay, mutwale talina ttabu nange. Bwentyo nafuna olubuto ngera n'omukyala mbayitako ebabeera nga balaga tebalina buzibu. Nafuna olubuto amazima Katonda namala n'olubuto emyaka 3 nga sizaalanga mwana wange. Naye ng'olubuto werukula werubula nga simanyi ogenda mudala bagamba simanya ate bizimba ate olulala ate muli mu mwana
kwegamba oluusi ne bagamba mbu ate mazzi mukama yansaasira ne mbako omukyalo mu gye bandagirira ne anzaazisa omwana naye mu kaseera k'okuzaala yonna baana saagisigaza nga ngenda kufa lwaki omusawo yagamba nti kale okutaasa obulamu bwo n'okutaasa omwana yonna baana tuyinza obutagisigaza so n'olw'ensonga eyo nakomekerera nga sikyasobola kuddamu kufuna lubuto olw'ensonga sigenda mu nsonga kwegamba ndi awo sikyabitegeera naddayo ew'omukyala ne mugamba ansonyiwe ebi bye nakola kale bbaawe kamwenenye mumuddize omukyala aŋŋamba ekintu kimu gamba bbaawo buli kimu lwaki buli kimu tokimugamba kubanga nze bwe namala okuzaala omwami wange saafuna mukisa gumugamba sikyazaala kitutte kati emyaka giwedde ddala 10 siddangamu kuzza ku mwana wange era omwami wange abeera mbuuza kiki waliwo obuzibu bwonna waliwo atuloga nkanya kumugamba tewali naye nga nze kituufu nkimanyi nti sikyasobola kufuna lubuto kati kye neebuuza omwami wange mugambe oba simugamba kuba amazima gali nti omukyala ye aŋŋamba ŋŋambe omwami amazima bwe naamugamba amazima buli kimu kigenda kudda mu nteeko ebizibu byo nina bingi ne bye sisobodde kuwandiika. Kakati abakazi batabuse ku basajja abakazi batabuse ku babba baabwe mmwe muddawo ne mugamba munze nga ntandika okulwanira omusajja my friend mbalaba wanaba mugamba nze njagala ssente sisunkanze bandaba nga nnwanira omusajja muganda wange okulwanira omusajja tekiriiko nti oba oli mugagga oba oli mwavu walwanye edda era wakoze mujjawo ekintu ekisinga okuba ekibi tewali kintu kisinga kunyiiza ku nsi ya Katonda eno nga mukazi abadde ne bbaawo okuviira ddala nga bakya baavu okumulaba nga omusajja ate afunye omukyalo omulala tewali kintu kisinga kunyiiza bakazi ng'ekyo nti weewaawo omusajja oyinza obutamugaana nnyo kumuteekako mu mateeka gafuna mukazi mulala naye gwe tekikugaana kunyiiga ate bw'onyiiga obusungu togenda kubuusa ku bbaawo obusungu ogenda kubuusa ku oyo omukazi gwe bafunye naye nga mukimanyi nti ate abasajja be basobya mwene ensonga omusajja yakwana omusajja tebamukwana bbaawo afunye ssente yeegombye akawala ng'atambula akagambye obugambo biki akawala tekajja gaana kubanga omusajja alina ki alina ssente kati ate abakazi bano ab'omu maka obusungu n'obwanga babuze eri bakazi bannaabwe singa obusungu buno mubusse eri basajja n'oganda musajja gwe tukoze ffenna okuva nga tuli baavu naye ate oli mukundaga oli mukuwasa bakazi balala kiki naye bakazi bannammwe bemuloga bemusibirako embuto bemusuula eddalu babamu babasse nga bazaala abalala bingi babattira ku mikolo oli natta munne lwa musajja naye ng'amuttidde ku mukolo mumbulireyo omusajja omu yali afudde ku mbaga mutera obbiwulira ng'omusajja afiiridde ku mukolo gwe ogw'embaga kyokka omusajja yakwana omukazi bamukwana tamanyi na kumanya nti omusajja gwa amukwana alina omukazi ebbali kyokka ate bano bajja bammwe batta bakazi bannaabwe ekifo ky'okunenya babba bammwe mudda ku bakazi bammwe bajja bammwe mukola ki bamugira kale ekyo nkitegeera nti omusajja oba omwetaga toyinza kumuloga naye ebintu bya Katonda bino so mwabagamba mutemulwanira basajja my friend eŋŋombo nno kebalikwata ku wuwe olikakasa nti olwana n'okukuba so omukyalo ono bamuleetanga awusigalo mu maka baw'omu maka n'amwegomba omusajja ow'omu maka n'amwegomba kubanga yali akola bulungi emirimu ate ndowoozanga ne figa alina buli kimu alina abasajja banene ab'omu maka tebakwana ba awusigalo nedda basaba busabi balagira bulagizi omusajja ow'omu maka takwana awusigalo mbwadde awo apeperereze ayogera bwogezi nti mbadde nsaba kumpaako mbadde nsaba kubeera gwe obeere mukyala wange balagira boogera bwogezi kati noono omusajja bwatyo bwe yakola yatuukirira awusigalo ono n'amugamba nti njagala obeere mukyala wange ow'okubiri ye awusigalo teyagaana yalaba
mbadde mwavu, musajja wuunaze mugagga, mbadde mukolera, yadde alina omukazi sigenda kufaayo. Ng'agenda na musajja ky'atamanya nti yeetyabidde akabasa k'atagenda kusobola kumalako nako. Omusajja yamutwala era omusajja yamuwasa, bateesa bulungi nnyo nti okubeera naye alina okusooka n'akyalako mu bazadde be ono Awusigalo, era yakyalayo, yajja Awusigalo ne bamulaba ng'awasa mukazi. Omukazi ow'ewaka yabimanya bulungi nnyo nti bbaawe ne Awusigalo bali bati, talina kye yakola, teyanyega kintu kyonna kyonna, yasirika n'abaleka. Ono afuna olubuto Awusigalo, agenda okulaba emyezi 9 giyitako tazaala. Omwaka guweze, ayingidde ogwokubiri, agutuuse mu makkati, ogwo omwaka gumu n'ekitundu, agukubye wali ogwokubiri, ayingidde ogwokusatu mu makkati. Kiki kino? Kiki ekindi mu lubuto? Agenze mu ddwaliro, bamugamba omwana wuno mwali talina buzibu, addayo ewaka. Omusajja bimusobera, ono addayo. Olubuto olw'omwaka gunatera okugwako ogwokusatu, bakebera olubuto basangamu kizimba. Atuuka akaseera okwagala okwetondera mujjawe gwe yabbira omusajja nga tekikyasoboka. Oli amugamba gamba bbaawo buli kimu, mugambe nti tokyasobola kuzaala, kati saa zino nabaana talina. Omwana ye yamuzaala baamumugyamu waali mulamu, alina emyaka 10 naye takyasobola kuzaala. So abakazi kano kammwe